way that lady treated this young baby. But I want to thank God and I want to thank Nsambia Hospital for reviving her life and her health. She looks frail, but she looks stronger, and I think regaining the grace of God, she'll be well. But the family, the father and the mother, government will stand with you during this trying time. The IGP, I met him yesterday, and I had a discussion also with the director CID. Nowadays, when they violate children's rights, government is trying to improve on the efficiency. And now we can uphold the perpetrators. That lady ran away after doing that incident. She went to Cavalry, but Uganda police was able to locate her just in a good time, and she was apprehended on the day before Christmas, and she was transferred finally to Kampala. So the IGP says that lady's case is beyond any imagination. So everything will be done through the DPP to ensure the woman is taken to court. So ye Minister Baramu Barugahala awono ng'ayogera ali mu ddwaliro Ensambya era gyakakasizza n'akalambira n'agamba nti omukyalo oyo alina okutwalibwa mu kkooti bamukoleko ng'amateeka we galagira taliwo okusimatuka nakyo yadde bangi nnyo abagenzeeyoko nga mwe muli ne mwana muwala 1 kg Ashira Price naye katubuulireko biki byalabye. Kirungi nnyo okubeera ng'olunaku lwaleero tusobodde okulaba omwana oyo omuto Claire eyatuusibwako obuvune kibi nnyo omwana akyali mufiya ne bw'omukwatako bwoti katono abeera akyali mufiya. Let me tell you something, oba oli muzadde oba toli muzadde ku luno n'abatazaala era naye buli omu aba n'omutima kankubuulire ffenna kyatukutteko ffenna. Era Minisita Balamu leero yagenze nkugambi akalambidde agamba ekikazi luzira tawoza. So bannange gavumenti tubadde tusaba tewali kunoonyereza tewali mukebera mutwe kuba omukazi ye akalambidde agamba nti omwana yagudde mu kinaabiro kambabuulire abantu aba baziba ebikolobero bakaba agamba omwana yagudde mu kinaabiro mbuye tannamukwata n'obutambi abwegaana naye omwana w'abandi bamulumye ennyo bamunudde eno wansi naye munnange Ensambya bali mu kumukolako kati kirya n'okulya maama we mwana alina emyaka 2 webyo webiti ebigenda mu maaso ate era nga tukyali ku musajja mukulu Baramu Barugahala avuddeyo n'ayogera ku nsonga za mwana mulenzi Abba Marcus Mayanja eziri mu kutrendinga ku social media platform zonna. Omwana awambye media space zonna. Yes, agambye atya bibiri ebigambo sisi bangi ate nabo we basobya tubagambako nti basobeza. So ye omwana Abba Marcus mwana waffe tumuzaala mwana wa muganda wange Chameleon waba ina kibi kyalaba tudembere okukyogerako naye musabye nga ankowe akyogere ng'awa abantu abakulu ekitiibwa naye akyogere kubanga bwe tutayogera bizibu ebituluma tujja kufuna obuzibu. So kirungi nnyo naye ekisinga obukulu anoonye taata we amubuuzeeko amulaba amukyalire making sure nti boogera ebisinga nga tali ku social media. Nenjala kumwebaza olw'okuteeka abantu abeeyingiza mu bibatabakwatako mu level zaabwe. Era njala kumwebaza okusingira ddala oluzungu yayogeredde Bajjo. I was so impressed. Yayogedde oluzungu bulungi yamugambye Bajjo yamugambye embumbizi. Then omwana n'amubuuza mimbizi nga Bajjo amugamba mimbizi. Owulidde agambye nti omwana amwebaza olw'okuteeka abantu abeeyingiza mu buli nsonga n'abateeka mu kifo gye basaanidde okubeera. Omwana yakubye the so-called media personalities bonna nebakuba n'abakwata kaganda n'abazinga n'abateeka waliwe po. Oyo ye Abba Marcus Mayanja myaka mito nnyo naye yagambye nedda ate yagambye akyabawa buli aleeta olugeze. Yagambye omuntu okuddamu okwogera ku maama we, omuntu okuddamu okwogera ku baganda be, omuntu okuddamu okwogera ku kitaawe Chameleon ajja muwa. Ye alina obuyinza obwogera ku kitaawe naye gwe tolina buyinza obuvayo okwogera ku taata we. Ate alina omwana alina ekigambo kyeyesigamako mbu ndi Muganda naye nze maama wange mukyulifu abakyoli tebasaaga. Awo nno ndabye abantu bangi nga we nkugambye wali ompozi esoosa bavuddeyo kumwebaza. Abamu bamuwadde n'ebirabo mbula omulimu gwakoze w'amaanyi nnyo ddala.
Yes, nga tuvuddeko tulaba nti omukulembeze w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine olunaku lwaleero ayogeddeko eri eggwanga naye alina ebintu byakonyeeko akonye ku music industry eby'abayimbi b'eggwanga n'akoona ku mukulu CDF that is General Muhoozi Kainerugaba ku tweets z'akola akonye ku bintu bingi nnyo nga wengenda okuba nga mbikuwa wano eno nja kuba nkumenyamenyera kimu ku kiinaakyo. Omwami agambye nti Muhoozi yeetaagawa mu ddwaliro bagende bamuceekinga omutwe ogwo balabe gukola bulungi oba nedda. Mbu yandibanga ebintu ebimu bya postinga aba tabitegeera. Mbu yandibanga oluusi omutwe gwagenda dda nga mwamuloza omuntu gy'ali. Mbu nno bamwanguyire bamutwale mu ddwaliro nga tekinaabaleete. Si bigambo byange bibyo. Nze nno kye nandi wadde amagezi mwami Museveni nkwata mutabani we amutwale mu ddwaliro nga mukoleko, otherwise ajja kwongera nnyo okumulabisa. Naye ate ffe kitukolera kubanga kyongera okwanguya okugwa kwa Museveni. Amawanga gonna agagudde, bannakyemalira bonna abagudde. Tunuulira Mobutu Sese Seko, tunuulira Saddam Hussein n'abalala. Ebikolobero by'abatabani baabwe byayamba nnyo okulaga amawanga ago ekigali munde, era byayanguya nnyo okugwa kw'abakitaabwe. So ndabani wakagutema bamwongere chupa atwongere zitwiti. Olumaze awo n'akwata Salim Saleh n'amukuba left right center omwo nga kwotadde n'abayimbi bammwe awa wano Uganda. Kino kibadde kitokota si kisaanikire, si bigambo byange, nze ndiwo kubanga ndibaleetera nga we lutambudde. Tamanyi yadde okuyimba nooti emu naye ategerera industry kubanga muganda wa General Museveni, kubanga ayina emmundu, kubanga yabayita n'abawaayo obumpwankimpwanki n'abagerera olugero ne mbagamba ndi gye buvuddeko mu Russia waalingawo Nakyemalira eyali ayogera ne basajja be n'akwata enkoko n'agikongola nga namu. Omanyi obulumi obwo bwe yamala ogikongola ng'enkoko ekaaba yonna ejjudde omusaayi bagikongodde n'amaana agisuulaawo n'akwatayo obuweke bwa kasooli n'atandika ogisuuliraawo enkoko kubanga terina kyakola netandika omugoberera kubeerondalonda ku kasooli. Kakati ne bano bwe batyo babakola tibabanyigiriza nnyo babajjeko obugagga bwammwe, babajjeko eddembe lyammwe, babajjeko amaanyi gammwe, kati ate babasuulira obumpwankimpwanki nammwe mubagoberera mulinga enkoko enkongole. Ekyo kikyamu nnyo, kyanumye nnyo nga ndaba babboola omusajja gwe twakola tuwa ekitiibwa Ragani, naye nga yenna ayenjebuse takyalina kitiibwa kubanga bwe yasalawo bw'atyo. Naye ndaba nga babboola omuyimbi munnange Mulangira Ssuuna twayimbanga naye, ali very talented producer, very talented muyimbi singer. Naye nabagamba nti bw'otolaba bali gy'olina bajja gikwambula era walabye. So ngenda maaso nga mbabuulira aba artist bannange nti temwetaaga bumpwankimpwanki, temwetaaga bawaayo, kyemulina kya bugagga nnyo. Naye buli we mukozesa eddoboozi lyammwe okusiba bannansi bannammwe, nammwe muli bannansi, nammwe baba babasiba, era ekitiibwa kyammwe bajja kibamalamu, era bajja bafuula babbeega otuuke ng'oli muyimbi w'amaanyi nnyo naye nga tosobola na kweyamba, nga tosobola kwetaasa, nga tosobola kwebezaawo. Ensi egyo e Uganda gye mwagala okaddiiramu, ensi ye Uganda ba artist abato gye balina okaddiiramu. Industry eno yali nnungi nnyo okusinga wano, yali egaba ssente nga ne bw'oba toyimbye. Naye waliwo ensonga lwaki etteeka y'ebitone copyright law, etteeka ly'ebiyiiye copyright law, waliwo ensonga lwaki tebaagala liyisibwe, kubanga lijja ba protectinga, lijja bawa amaanyi, lijja bafuula powerful. Naye ate mubiwulira bataata ne bamaama, temubiwulira munnange. So bagamba bino kubanga bimba ku mutima, kuba mbagala. I'm telling you this because I understand you, because I feel you, because I am one of you. Those people despise you. Baba nyoma, baba labanga bafala,
era bakulaba nga bakozesa gwokakanye industry bagamba ye kimaliriza kati nakyo mu kisuula eri bwe batyo bagenda basuula mu kasasiro nga bwe basuddeyo abalala bonna kiri eri mmwe kutegeera oba obutegeera ate mugamba nti mbavumye mbabulidde mazima finally amaze n'abayozayoza okubanga bumazeeko omwaka guno omukadde nti yadde nga gukyabulako ennaku ziizo tube nga tugufunikira naye mbu gye mutuuse awo nno bayozayoza okumalako omwaka guno newankubadde gukyabuzaayo essaawa nga ziizo naye tulina okukkiriza ti omukama atuusiza wano agenda tukkiriza tumaleko omwaka guno ate tuyingire omupya ate nogwo gutambulire bulungi. Feno mu NUP ne Western Uganda yona okutwaliza awamu eri bakodomi bange tumazeeko omwaka guno n'emitima emimenyefu oluvannyuma lw'okugufiirwamu Deputy President waffe Maama Jolly Mugisha ne bannaffe abalala bangi nnyo tubasabira omukama meyo gyabagiwumuza emirembe ne famire zaabwe ayongere okuzigumya. Guno mwaka gubadde gwa mbirigo gubadde gwa kugezesebwa gubadde mu ebyokuyiga bingi nnyo gwolese ebintu bingi nnyo naye mu bisinze okutukwata amaaso gaffe mwaka guno bye bino wammanga omuli obuli bw'enguzi n'obulyake obukuta ejjembe mwalaba ng'obuli bw'enguzi ate bwasinga kukwata jjembe mu parliament. Speaker wa parliament mukyala Anita Among mwamulaba kweyevubika ssente z'omwomusolo eziri mu buwumbi ate ekyennaku ng'ataasibwa abo abali balina mumusiba. Mwalaba nga n'amawanga ag'ebweru gyatereka ssente zabbye gamuwaayo ne gamulabisa naye n'akuumibwa gavumenti ya Mwai Museveni obutabitebya. Ekyo nno kyaleetera n'abavubuka ab'enjawulo kubanga okumala ebbanga ddene nga tubyogerako nga bagamba bannabyabufuzi aba NUP jase bakolagana naffe naye mwalaba nga abavubuka ab'enjawulo nga tebalina ggwanga libakiikirira oba kibiina kye bakiikirira nga bavuddeyo okwekalakaasa olw'obubbi obulyake buli mu parliament era abayikalakaasa nga baagala okutambula okutuuka ku parliament. Bangi ku bo abasukka mu 100 bakwatibwa, bangi basibwa ne balwa mukomera, bangi batulugunyizibwa ekyennaku nti n'abamu bavaayo ne bategeeza nti baali basobezeddwako banono benjogerako balenzi naye baali basobezeddwako agasajja agagwenyufu ate nga gasirikale. Kati teebereza abaana ba Uganda okukwatibwa ate ne batuusibwako ebikolwa ebyobuseegu ebyensonyi nga basibiddwa. Ekyo nno tukivumirira naye era kyongera okulaga Uganda weeri. Ffe nga NUP naffe kino tukyatutaliza era kyatumalamu nnyo amaanyi bwe twazuula kino eyali Deputy President waffe naye mwana wattu yali yenyigidde mu bulyake buno nga batudde ne Speaker wa Parliament Anita Among ne bakamisiona ba NRM ne beegabira ssente z'omuwoomusolo nga ye yeegabira emiliyoni 5 z'omuwoomusolo. Bagamba baali beewa kasiimo naye akasiimo omuntu bakamuwanga amaze okukola. Deputy President waffe yali tannaweza na mwaka yali amazemu emyezi 11 naye neyeewa akasiimo ka miliyoni 5. Ekyo nno twakivumirira nnyo era twavaayo nga NUP ne tumusaba ssente z'omuwoomusolo azizeeyo yetondere eggwanga era alekulire okuva ku kifo ekyo gyali akoledde emisango egyo kubanga ffe twamulonda okugendayo. Era nga bwe kyasubirwa gavumenti ya Mwai Museveni yagaana negamba tetulina buyinza bumugjayo era nemukuuma era gwe twogerera newakubadde ffe twamulonda bamulemeza mu kifo kye twamulonda naye twakola omulimu gwaffe nga bwe twalina okukola era netwegaana ebikolwa ebyokubanga tukiririzaamu tetukkiririza bulyake tukkiriza okwezirika ssente za muwoomusolo nga national community platform. omukulembeze
omwogezi ow'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine olwaleero bw'atyo wafundikidde omwaka ng'ayogerako eri eggwanga era nga woolabye ebintu bingi nnyo byakoonyeeko byayogeddeko naddala ate ebisinga era azze ng'abyogerako naye definitely abadde alina okuba nga ate afundikira omwaka nga akattiriza ku nsonga zezimu ezo nga tuvuddeko omwana mulenzi amanyiddwa nga Bobby Brown avuddeyo ne yeetondera omukulu His Excellency avuddeyo ne yeetondera omukulu B.A.B. Cool the Gargamel CEO nsonga ki omwami ono Bebe Cool yayagala nnyo omwami ono era bingi mbu bye yamukolera naye oluvannyuma simanyi ekyaliwo mbu waliwo ekyaliwo ekitaatambula bulungi naye omwami ono yalwala mu kulwala mbu Bebe Cool n'amuyirawo omubiri mu kumuyirawo omubiri n'agamba yali amutwala oba mu ddwaliro batwale bamukoleko obulwadde mbu nno ye bino byali bigambo by'omuvubuka ono mbu ne wajja omuba mukwano gwe eyamulimbalimba n'amugamba tugende eyo biki waliwo omuntu nze gwemanyi wetusobola okukozesa bino n'akola ki n'akonya mbu big size n'akita era n'abivaamu n'abeebalama munnange ebintu gye byagwera ebintu ngondowooza obulwadde tebwawona big size ng'abivuddemu kakati essaawa eno wenjogera omwana mulenzi oyo alajjana era luliro yakola akavidiyo ng'alajjana ng'agamba munange naye mbu yeesitudde n'agenda nayo naye ndowooza teyasobodde kuba ng'akola ki n'avuddeyo n'akola akatambi n'agamba bansonyiwe ndowooza waliwo ebigambo ebyayogera ebitaali bituufu ebyanyiza big size n'akita n'akivaamu naate bambi omwana ono alaba big size yeesuubirye y'omuntu yekka asobola okumubeererawo n'afuna obujjanjabi so alajjana agamba nti ayagala akatambi kano katuuke mbu owa mukulu big size amuddiremu muli mutya bannayuganda mwenna amanya n'eddoboozi nze Bobby Brown asinga okwogeza Bebe Cool Uganda mbadde nsaba obalaba vidiyo yange eno amufangoni ewasairete majority wa Gagamero vidiyo eno gitambuze mpaka ku mukama wange Bebe Cool mukama wange nyinza okuba nina omusango gy'oli mu butamanya era mu kukola ensobi gy'oli nze manyi waliwo ebigambo byekutuukako ebitali bituufu ebitali bigambo muganda mukwano gwange sobola kunenya mukama wange sobola kunenya nkwegaide weegayirizi nze ngenda kusaba ekintu simusaba kisonyiwo gy'oli taata nkwegaide weegayirizi kyonna kye nakola mu butali bugenderevu mu butanwa taata nsaba kisonyiwo taata nkwegayiridde mukama wange nkwegayiridde nnyo w'amazima gali nti ndi mulwadde era neetaaga buyambi bwe era nga nsaba buyambi bwo naye munnange yegwe muntu eyawuliranga ekintuuseeko n'okubira nantongo Jowani mukyala wange n'omanya buzibu ki naye kulona mukama wange kisusse lwansonga nti mugundi yo sigiraba nagezezaako okugyewo byabaddewo byonna nabitegedde bye baŋŋambye nemmanya nti oli munyeevu gye ndi olw'ebigambo mukama wange nsaba kisonyiwo kuba nze simanyi sirina kye nali nkoze mu maaso go kyonna kikunyiiza naye olw'ebigambo ebikutuukako Bobby Brown akoze bwati ne bwati ate mukama wange nsaba njagala omanyi yegwe muntu atatukikako naye katoli bwawulira nti Bobby Brown atuuka ku Bebe Cool Bobby Brown ayogera ne Bebe Cool amazima gali nti mama we nsalo ne mikwano gyange gyennyini naye nga mukama wange kyonna kye nayogera mutali butanwa kyonna kye nakola kyonna kye nawaayiriza kyonna kye nali nkoze kyonna taata nsaba kunsonyiwa nkwegayidde bwegayirizi taata nsonyiwa ngoli mukama wange mbadde nsaba taata okube ng'owumba oba mukama wange nkwetaaga mukama wange era buli muntu ali wano yenna oba oli wa Silent Majority oba oli wa Gagamero oba oli wa Fangoni mbadde nsaba vidiyo eno gitambuze mpaako mukama wange bambi mwegayiridde ansonyiwe byonna bye nakola byonna bye nasobya byonna olaba nassa omuntu asonyiyibwa naye nze atattanga ku muntu ate era atamanyi ki kye nakola naye sifuddeyo nze omusango ngwesingisizza kyonna kye nakola mukama wange taata nsaba kisonyiwo nkwegayiridde taata bambi nkwegayiridde mukama wange kuba nkwetaaga muzeeyi mukadde kano nkwetaaga munnange
ebyaddala yegwe muntu yawuliranga nti ndi mulwadde yegwe muntu yawulira nti nkoze eki n'okubira Nantongo Joan mukyala wange n'omubuuza Bobby Brown abadde atya kino mwakimaze naye taata nange obulumi bunzite munnange mukama wange nsaba kisonyiwo taata bami nkwegayidde bwegayidde nsaba kisonyiwo mukama wange neyansanyo neyanzege taata bonna abonsonyiye mukama akwekyo singa okwagala era nga nkwagaliza omwaka 2025 gubiri mugazi gy'oli gubiri mwerufu gy'oli gubirimu n'ekitangaala gy'oli taata wange neyansanyo neyanze mukama wange amiina bambi katusuubira akatambi ako kanatuuka ku big size ebagamba nti ekigambo sorry ekigambo kinene nnyo omuntu wavaayo ne yeetonda siraba nsonga lwaki olemezaamu naye nga tusuubira nti big size ajja kalaba oba oliawo aveeyo amuddukira afune obuyambi bwe yeetaaga naye nga tuli ku NCK TV mukwano oba nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga amawulire gakyali mangi nnyo ddala tosaanidde kusuwa yadde akatikiti kamu bwe kati sigala naffe tuvaawo